3. Matayo 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Bible etugambye bweti. Naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Hallelujah. Amen. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Let's first seek for the kingdom of God and ebyo byonna bye righteousness. tuyayanira bijja twongerwako. All things we desire for, they shall be added to Abooluganda buli us. bw'onoonye obwakabaka bwa Katonda, Whenever you seek for the kingdom of God n'obeera ng'okola Katonda by'ayagala, and you do according to God's n'obeera way, ng'oyayaana okutambulira amakubo ga and you Katonda, desire to walk through the ways of mukwano God, gwange byonna by'oyagala bijja all kugoberera. the things you want shall follow Ojja you. kulaba nga bikuwondera byokka. You will see them just bowing Ojja before you. kulaba nga bikugoba byokka. You shall see them just following Nze you. olunaku olwokusatu najja wano ku church. Wednesday I came here at the church. Nali natunza akasawo ka seminti kamu. I had sold only one bag of N'obulala cement, bubiri nga bwa bbanja. and 2 were of the Naye dead. kakaki ntunzaaka. But I sold only one. Katonda waffe mwesigwa. Our Lord is so Tusooke faithful. tuweerezeeyo ebirala bijja tugoberera. Let's first serve Him. Abooluganda and nali things wano follow mu us. ddembe I was here at nga Denver. ssente eka zinnoonya. Money at home was Yesu just looking yeebazibwe for me. nga ssente waka zinnoonya. Money was at home just looking for me. Nasooka ne nnoonya ki Mukama ky'ayagala. At first I seek what God Namanya wanted. nti wadde olunaku sinnakola, I knew even though I did not naye want lunaku that lwa day, kubeera mu maaso ga but it was Katonda. a day to be before the Lunaku lwa Lord. kuweereza Katonda It was a wange. day to serve my Lord. Ne ŋŋamba nti ebintu muyingire And munda. I said all the things Ne ŋŋamba nti inside. oluggi kufululuma. And I locked the Ne door. nzija. I came here. Mba ntuuka wali nga mu babooda we basala emiti. As I was reaching at the border Ne station, siŋŋana omukyalo church, mu mukwano gwange. I approached her. Lady was my friend. N'agamba nti tutudde kumpi essaawa nnamba. She told me we sat for like 1 hour. Ate era nabasanga tebagenda wabula nga bali awo batambula mu I butambuzi. found them just moving around. Nga ndeetedde emitwalo egisoba mu They 5. brought for me more than 500,000. Ekyennyumira ennyo era musawo yajjawo ne mugamba naye Katonda kyono gwe mpeereza. What pleased me Nga is ndawo akoze ebinene. who has done great things. Omwami yajja nga ayagala seminti 2. Omukyalo oyo nga waali anninze. There's a certain man who came in the need of 2 bags of cement, Naye nga tagenda zitwala. but he was not taking them. N'agamba abaana njagala receipt. He told the children that I want a receipt. Abaana mbwe ne balema okukola. The children failed to make this receipt. Kati omukyalo ono mukwano gwange n'amugirayo n'agamba abaana mwete receipt. Now my friend told N'amugamba sebo omanyi okuwandiika nti mmanyi. N'amugamba wandiika wano. then they brought the receipt. N'awandiikawo erinnya lye, They wrote a name, seminti 2, the bags of cement, n'ateekawo n'ebitoto ya and ssente. put the total of N'agamba money, not taken. and said, Nga ndi wano ssente zinnoonya I eri. was here, but man Hallelujah. was just looking for Bannange me. lowooza ku Katonda oyo. Meditate about the Lord. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Let's seek for the kingdom of God N'obutuukirivu bwe ng'okola by'ayagala. and His righteousness. And Ng'okola when ye you do what He by'ayayaanira. wants, if you do what He desires, Singa naguguba n'embeera waka munteeze ssente. I wish I had remained home just waiting N'ebyo for the osanga money. tebyandize. Those things would not even Nze come. nagamba musawo mbadde ku kyaki nga ssente ziri eno I zinnoonya. told Musawa I was the child, but the man was just looking for me. Naye bannange muteeberezeemu ekyo. But now, just look at that. Eno hardware, eno hardware. This is a hardware and this one. Naye omuntu n'atuula kumpi okumala essaawa. But someone sits for like Eri an hour. nzigule n'akolawo The waali. other one is open. Eno And the nzigule one tewali working is muntu there. akolawo. This one is open, but the one Hallelujah. tender is not there. Yesu yeebazibwe. Praise God. Naye Mukama n'amusibirawo awo. But God bounded him Tukubirako from there. Katonda waffe ngala Let's booluganda. love God. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Let's seek for the kingdom of God N'obutuukirivu bwe. and His Ebirala righteousness. byonna binaatwongera Other things shall be bijja added to us. bijja kutugoberera. They shall follow us. Obutuukirivu bwa Katonda The righteousness of kitegeeza God. kutambulira mu makubo It ge. means to walk by His Kitegeeza ways. kukola Mukama It ky'ayagala. means to do what God Kitegeeza wants. okukola ekyo ekirungi mu maaso It ga means to Katonda. do that is good before Tetugambye the byonna Lord. birungi We obw'oluganda. don't mind everything is Naye good. ng'ekyo kiri mu makubo ga But Katonda. we sit in the Lord's Obw'oluganda way. olina edduuka. You have a shop. Otunda bbiya oli mulokole. You sell beer, but you Ekyo want a beer. Katonda ky'ayagala. Is that what God wants? Yesu yeebazibwe. Amen. Tukole obutuukirivu bwa Katonda. Let's do the righteousness Ebirala of bijja God. kutugoberera. Then other things shall Mukama follow us. yeebazibwe. Praise the Lord. Tutambulire makubo ga Katonda. Let's walk by His ways. Mukama bwe yampa ekigambo kino. When God gave me this one, Mu kuteekateeka obubaka ne ngamba naye Mukama ekigambo kiringa ky'ekyolwokusatu kye in the nabuulira. preparation of this message, I said, Naye abooluganda ekigambo kya Mukama kijja okutuwonya. but brethren, the word
word of God comes to ekigambo kya us. Mukama kijja The okutuyimusa word of God comes to exalt us. era nzikiriza nti waliwo wetizza okukola And I obulungi. believe there's someone we came to do good. Kati katulabeko ku bantu abatambulira mu makubo ga Katonda Let's look at the people who moved by God's word. ne batambulira mu nkuma kuba omutwe gugambye nti longoosa amakubo go. The things saying that purify your Katulabe ways. ku bantu abalongoosa amakubo gaabwe Let's see these people who purify ne their bakola ways ekyo Katonda ky'ayagala as they do what God nga wants tebafuddeeyo ku kiki, without minding about it. tebatunuulidde ebisoomooza They bulamu did bwabwe, not look at the challenges. tebatunuulidde ensozi ziri mu maaso They did not gaabwe, look at